tolajana nti Besigye yakoze ati ono era bataddewo ngoma oyo alekeredde ono utakoze kino ono agizebwa n'ekirala bya bulabe ekisemberayo ddala kyenjagala okusembayo nakyo be bantu ndaba ennaku zino enkozesa y'abantu ng'ali ku abatolinga n'obulamu oli nayagala mufuula jukebox kintu ekya bulabe nayagala mufuula jukebox omwogeze ku byoyagala nanakuwadde nnyo nga ndaba mu paalamenti akatambi ka Cecilia Ogwala byonna Cecilia Ogwala byayisemu ng'ali mu UPC ng'ali mu FDC ne babizingazinga mu bantu babiri nti omukazi alina akapiira mu kamwa ali wali nfunyemu amaanyi nebaza muwala wange Anita Among nebaza muwala wange Ruth Acheng n'Anita Among n'alinda okukola ebyobufuzi akaleeta akaplaying ng'alinga agamba gwogenda kufa naye kankufunemu akatambi kenaatambulirako ebyobufuzi byange era n'akateeka wali n'akaplaying ffe tetulina akatambi ketugenda kuplayinga wano akafaanana bwe katyo kuba tumanyi buli omu contribution gyakoze kwani omulwana nalaba kekasembayo kano nalaba ne balamu kyekoze bw'obeera nga wawaayo obulamu bwo ne sacrifice yo leka kulowooza nti riwaadi egenda kujja amangu ago nti kwata ziizo mulwana oluyimba lwe yayimbira Besigye wallahi ya Mungu ne bwe yali kutte milioni 25 milioni 10 toyinza kusasula buyimba olwo kyerwakola tekisoboka tosobola kusasula ndi priceless ekyo mulwana kye yakifunamu ekyo tewali amount of money era nze nsanyuka nnyo mu nsi muno bwe nkola contribution nenjibala nti eno tosobola gimonetizinga nogivaluinga mu amount eyo ye satisfaction yange kolerera ekyo naye gwe n'ogamba kati mulwana singa twamuwamu omutwalo kwata oluyimba lwo tuluguze kubanga mumukola nnyimba eza campaign waliwo aluna mu birwalo esonyiwa okugerezaako n'ogenda omuyimbi nga aluna mu birwalo nomugamba nyimbira oluyimba lwa campaign ogamba mpaayo obukadde awo 10 kyali kisoboka nono okujja n'agamba Dr. Besigye nyina oluyimba Dr. nga bwe yanyole lwamusanyusa Dr. Besigye yali asobola okugamba nti kwatayo obukadde 10 kiwedde naye teyalugula naye ekimusasuza n'okutuuka okumuleeta wano n'okulayinga wano na buli kimu n'okumusabira edduwa zonna ye contribution gye yakola mu struggle n'ebigambo ebyo buli ali mu struggle manya nti ogirimu ku lwa ggwanga lyo nakukkiriza kuna mwoyo guna mutima gwo bw'oba ng'ogirimu ng'ogamba nti nze nkolera gundi obeera oli mu kifo kikyamu ekyo kyekireetawo n'embeera era gye tubonaabona nayo olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni yatwala abantu bonna ne batandika okulwana ng'ataddewo ekifaananyi nti nno ye superstar muganda waffe ono abantu ba Katonda mwenna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nja kubeera mufunze ddala kubanga ebigambo ebimu twabyogedde jjo nga tuli ku National Theatre ate era oza niyo naagaba omwaganyira tujja kwongera okwogera Luweera wano akadde akatono akaliwo naye sookera ddala ono ekimuleesezza wano kubanga mbadde ntuuka awo kyekibuuza abamawulire abamu kye bambuuzizza njagala mumanye nti nga bwe mulaba nti abamemba ba paalamenti babatwala ne bagamba nti is lying in state era ne bamukubako eriisa evvannyuma n'abalala bonna enkola gye bakolamu naffe kitukakatako kibadde kitukakatako okubeera ne mulwana wano ku kitebe wabadde asinziira okulwanirira eggwanga lye era nga tumutwala ng'omuzira waffe nti mu nsi muno Katonda ffenna yatuwa ebitone ffenna kulema kwezuula bwezuuzi naye yabituwa
ekitonde ekyo osobola okikola ne kikuyamba gwe ng'omuntu ate n'okukikozesa n'okuyamba abalala society oba okuyamba eggwanga. Mulwana yeezuula ekitone kye n'akikozesa mu struggle okuba nga ateekako ettaffaali, era tumwebaza ne sekwebaza yenna. Njala kuggumiza ensonga eyo Honorable Ssemujju agyogeddeko wano nga njesigamya ku article 3 kuba yaliwo wano nga tulonkinga campaign ya article 3 era n'agibeerako nnyo. Article 3 eya ssemateeka nkulu nnyo abaagiteekamu era nga waliwo ekigendererwa ekyagiteesaamu nti buli omu kozesa kyonna ky'olina mu busobozi bwo obe ng'otaasa eggwanga lyo nga liwaba. Era obwo obuvunaanyizibwa bwe tulina ffenna abali wano kinnoomu, kozesa kyonna ky'osobola Omukama Katonda kye yakuwa. Era ensonga eyo Honorable Ssemujju gy'ayogedde enkulu nnyo, ffenna tuli endowed differently, ebitone bye twaweebwa oba obusobozi bwa njawulo. Fuba nnyo okulaba nti okozesa ekyo, era ssemateeka kye yateekamu kasooba ng'oweza emyaka 18